Please. Asose engalizo muyikangazaniriza maama owebyumalida ngasuulira ngalo mubengeye maama Namasole naye atuuka bazzukulu bakasujja twongere engalo ez'amaanyi era nga bavugirizwa owekitiibwa Joseph Mulane mulise mwogerere omwewa engalo muzongere munakajjaya emizira maama atuuse nabisanyu era mukkirize kale mukkirize abaana bwe bakyali waggulu tusse Buganda yattu ekitiibwa tugenda okuyimba ekitiibwa kya Buganda tugenda kuyimba ebitundu bibiri
ekitundu ekisooka n'ekitundu ekyokusatu ebituukirizibwa mu mbeera yeti ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi zaffe. Kale twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyavaanga naffe tukikuumenga. Nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe batumwesiga. Kale twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyavaanga naffe tukikuumenga. Maama yabasooka okutuula ne maama nemasoladde naffe tulyoke tutuule, abange tutuule. Munteekateeka eyo abaana bawala tutambule butambuzi weewaawe akakeeka tulabuse kati tutambule butambuzi. Bandi bane basookeranga ku maama buli lubandize nga balukubuuza, naye omukolo ogwabo ogw'ekisaakaato okulamusa ku maama abawala bonna abaalamusa olwaliro mu nnyumba gukoze eki guwedde. Abaana bonna bamusiza maama, temugaa nti abaana tebabirina mpisa tebakoze eki. wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale na nyuma era de nyuma nayo tusibye bulungi. Kaakati olina kyobagamba Nsebo tekiyinza kubula ye era nga bw'oyogedde noga nti abaana bano ekisaakaate nakiyitamu ssebo taata n'embuuza ngiwulidde. Kale nno nange awo eŋŋambira nti omuntu eyagunjuka mu kisaakaate n'akimaliriza bulungi alenga nze nzize siyinza mutamuwangule. senga nno wasigaza mu nnyumba kamba wengule naffe tuyekisaakaate katumu omulala njagala senga ne gwalina tumufune tukole ekiddako nga tulinayo wano. Nkwagadde nno nomanya nti kwini w'Ebungereza ayagala nnyo enkofiira bwetu. Ng'embuuza nno yentanudde era nga tikkidde mu kubuuza n'ennyaliriza teri asinze bo be basinze. Abeewange mukikubireko engalo ez'amaanyi. Mugendanga mu maaso mukukuuma ennono zaffe nga mulamusa abantu mu mbeera zonna. Mwengula eyammwe mugifunye ensi yonna eraba teriiko kugyesunga. Tuleyanze iki. Nsaba abaana batuwa oluyimba.
ekiseera kifukamirako mukituufu ate okukyonona bakiranamiza bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale banyabo. Nsiba alhamdulillahi rabbil alamin. kale okulamusa kw'abawala bwekutula kiweewesi essebo lwakolanga ku Buganda Weewaawo. maama bwe yatuulanga n'atuulira tesabirimu talaba ng'ebibala by'ekisaakaati ebyo tumwongere ngalo maama enoleeta omwana omuwala kufukamiza nakkiri n'abo wansi ng'alinga ekifenensi ati olwo bamukulizaawa kale njagala olina kyobagamba mukulu kyo weekiri ekyo kyekiriwa naye ekibuga Kampala ate nze nakyewuunya ye kyo tekyeyagala ngale bwe kisinga kwagala Wakiso kubanga buli ebiremerera e Kampala babitwala kiteezi obyogera okimanyi nti maama kirabira naalongala disi Wakiso tuli naye bw'aba waali kambateyale e Wakiso wali ekiteezi bayite wano kiteezi kitegeeza nno mwe walabanga bashadira nti musituke abawakayima muyitira wali waali n'abawa byabawa kyabusimba pinga paka mu nnyumba weewaawo kale tusituke selekita bantu wano